Oluvala amawulire agabadde gayitingana nga poliisi byaleeta omusilikale wayo kw'obujulizi kufa kwamayo alina amanyiddwa nga Ziggy Wine yafiira mu ddwaliro Mulago gye yaddusibwa oluvannyuma lw'okufuna akabenyi ka pikipiki ku Northern Bypass. Poliisi etangaazizza ku nsonga eno amyuka omwogezi wa poliisi Mugonga Pauline Mayala aziba namawulire abantu babiri abogerwako kuli omwogezi wa poliisi Musizibwa Helen Butoto nga abadde ayogerwako nti yaleetebwa okw'obujulizi saako n'omusimuzi Happy Hami akademi ngo abadde ku ssomero ng'asangiddwa ng'ali mu kibiina asomesa. Where do you live? I live at Chelando. Ekyajja mu bwongo bwange nalabanga omuntu eyali spreadinga harmful propaganda ngayagala kunona image yange ng'omuntu. I saw the pictures in the Facebook. My sister resemble me, but we are not the same. Namayala budde abantu okumya okusasanya amawulire abe ku poliisi n'ategeeza nga bijja okubakwata. Naye abakyala babadde batambuza amawulire gano ne beeyongera mu maaso gatambuza tujja kuba nga tulowooza nti balina ekigendererwa. Ate wabaddewo katemba ku kitebe kya disitulikiti y'Erengo mu kansa eyitibwa Ssentebe George Mutabazi ku ly'okuwaayo eggombolola King gatebwe ku kibuga eky'e Masaka. Ekitesi ky'okuwaayo eggombolola King gatebwe ku kibuga Masaka ne bakansala abalali tebasembe gy'okusalako eggombolola ku lwengo bagiwe Masaka esobola okufuulibwa ekibuga ekiramba. Abantu b'Ekingo baasaba nga bayita mu process era nga baagala okwegatta ku Masaka municipality ekyo bakikola ne kiggwa. Lwebwetu mbadde nkusaba sooka otunyonyole bwe tugenda okufunamu tulyoke tugende mu maaso kubanga amanyi nti fandi zetufuna kuva mu gavumenti basinzira population kye tulina. Ate Kingo tenda tulemerera okubategeeza newankubadde ng'enkulaakulana ffenna tukyala. Sipiika w'Erengo William Matovo Saitoti asomye ebbaluwa bbiri ezaava e Masaka nga Ssabalwengo eweeyo eggombolola King wabula ekitabudde abakisa ebbaluwa okuli eyawandiikibwa meeya wa Masaka Godfrey Kayemba Afaayo ne munne ssentebe Masaka Judy Mbabaali ng'ebbaluwa zaawukana. Kino kireetedde abadde mu kanso okusaba abagoba okusaba kuno meeya ne ssentebe bamule okutuula bawandiike ebbaluwa. Kitabudde Mutabazi n'alangira abanyabufuzi okulemesa enkulaakulana. Toyinza kukwata bukakata eri wansi bukakata n'ogifuula site tekisoboka. Bwe tuba twagala kuyamba bantu tulina kutandika n'abo abaatandikako okweyamba. Ffe tujje mu nnyumba ez'obusiisira tubawe site. Wabula oluvannyuma abawagira eggombolola eno okusalibwa ku lwengo basinze obungi okukakana ng'ekiteeso kiyise. Byebitongole byonnaki birwanyisa obuli bw'enguzi nga bikolemeddwamu ekitongole kya anti-corruption coalition byajjadde gavumenti okunoonyeza ku kampuni yaweebwa tenda okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa. Basiziddwa mu lukungaana namuli olutuuziddwa ku kitebe eky'ekibiina kino esangibwa enti ne bategeeza ekyannaku nnyo okubeera nga kampuni yalemesa minisitiri w'obulamu wamu n'ababaka okulambula emirimu gye bakola. Kitegeeza nti mulimu abantu abali over and above that kubanga omuntu ajja mu mateeka ate n'omugaana okukola kyalina okukolebwa. Siseka gaba ategeeza nti bazze nga beemulugunya ku ngeri gavumenti gye bamutenda kampuni ekiyinza okuviirako ssente z'omu omusolo okwonooneka. Nekya gavumenti tugikubiriza okulaba nti egobera emitendera gye bayita open contracting okulaba nti baba bagenda kuwa abantu okuzimba oba okukola bizinesi za gavumenti baali badde bagobera emitendera egy'obwerufu yo kennyini gavumenti gyetaddewo. Ate minisita emijigiriza ebisogerwa ku Rosemary Sseninde akubiriza bannayuganda okuterekera gavumenti buvunaanyizibwa oba okuyigiriza abaana bannayuganda n'ategeeza nti kino kyandibadde kya buli munnayuganda okulaba nga omutindo gw'ebyenjigiriza gweyongera. Abadde mukola namuli otudde ku media center bw'abadde atangaza ku lukuŋŋaana olwa Pan African Literacy for All Conference olugenda okubeerawo ng'ennaku 20 okutuuka 22 omwezi guno mu Kampala. Naye ng'ekikulu ekiri mu lukuŋŋaana luno kwe kulaba nga tuteeka essira ku kigambo kya literacy eky'abantu baffe okuva mu butamanya nga bayita mu kusoma. Agamba abaana mu byalo bakola bubi mu byenjigiriza olw'okuba abazadde mu byalo beesitulire gwa Nagamba. Abazadde bakyalina endowooza egamba nti abaana ba Pulezidenti Museveni yaleeta bonna basome n'olwekyo ne batafaayo kuwa baana kyamisana. Omwana ayina enjala toyinza kumusuubira nti obwongo bwe bunaakwata. Kujja abasomesa batuukana mu tino minisita Sseninde agambye nti gavumenti yatandika okulonda ekintu kino nga yassawo etteeka nga teri musomesa akkirizibwa mu TTC nga teyayita bulungi. Omuntu okuyingira mu PTC oba mu Primary Teachers College oteekwa okuba nga wafuna credit okutandikira ku mukaaga okudda waggulu mu kubala mu Lungereza ne mu masomo aga science oteekwa okuba nga tewagaggwa.
ate ekitongole kivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi mu ggwanga ekya Uganda Civil Aviation Authority kyongedde amaanyi mu kwagazisa abantu ba bulijjo okukozesa ennyonyi nga balina entambula ez'enjawulo ze bagendako. Tulongoosa facilities zibenga nnungi nga bw'oyita ku kisaawe oyitamu n'essanyu ate n'okomawo n'essanyu. Obuweereza bugenze waggulu nnyo, bulimu equipment bakozesa. Byogeddwa kitunzi wa kampuni eno Tom Davis Waso abadde musomo okusomesa abantu abalina obuweereza bw'enjawulo bakolera ku kisaawe Entebbe. Ono akubiriza abantu okukozesa oluguudo olupya olw'Entebbe Express Highway kibasobozesa okukola obulipagano obw'ebidduka. Balabe engeri gye bayinza okuconnectinga ku Express Road eyo kubanga ovuga mu eddakiika 15 okuva e Kampala oba leesi oba otuuse ku kisaawe. Y'omubaguzi w'ekitongole kino Vianney Lujja ategeezezza nti omuwendo gw'abantu abakozesa ekisaawe kino gweyongedde. Naye njogera ku bafuluma n'abayingira ezo figures zinda nti tweyongeddeko 7,000 mu kitundu ky'omwaka ekisoose zigatta abafuluma eggwanga n'abayingira. Y'omumyuka wa Prime Minister owokubiri Alhaji Nakive Jinja akubiriza bannayuganda okusoma ennyo ebitabo okusobola okwekuuma nga bamanyi naddala ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Abadde atongoza akatabo kayita Aggression Transition akawandiikibwa Nelson akola ebirungi nga akatabo kano katongolezeddwa ku ffeeyawe mu Kampala. Kive Jinja ategeeza nti bannayuganda abamu baagala nnyo okwekuumira emabega olw'okuba tebaagala kusoma bitabo. Once you know how the society is, you must read. The times have changed. Ekitabo kino ndagamba kikubiriza faba Africa kwegatta oba mu kwegatta gamanyi gokka getwena. Omukolo gwetabyeko n'omukozi wa Vision Group Frank Obushinga ategeeza nti akatabo kano kalimu ebigambo ebirungi ebiyamba Uganda ne Africa. Ebigambo bino ebiri muno bitukakatako nnyo bituteeka mu position y'okubeera abamu netukwata netufuna obutale bwaffe nga bunene netwekolamu omulimu omuneneko okusinga nga bwe tuli kati nga twesazeemu